Okuva ku ntandikwa y'omwezi guno abantu mu bitundu by'e Kasese bazze batawaanyizibwa okubumbulukuka kw'ettaka n'amazzi aganjaala okuva mu migga okuli ogwa Nyamusanga ne Nyamwamba agaboogolo ne gasaanyaawo ebintu byabwe era nga we twogerera abantu 13 balusuddemu akaba n'ebintu bingi ne byonoonebwa nga n'abalala bafuuse momboze nga kati babundabunda kufuna we babeera. Omumyuka wa Radisi wa Bukonzo County ekiri mu Kasese nga Lieutenant Mate Magwara obuzibu bwonna buteeka ku bantu abeefunyiridde okusaanyaawo obutonde bw'ensi ekiviirako amazzi okuwaguza olwo ne gabakosa. One that Nyamwamba River will continue to flood for many years to come until Jesus comes. We have to respect the environmental laws. This requirement that you should have a distance between the river, a distance which is not having human activity. And in Kasese in particular, you find a problem of some people creating mini irrigation schemes along the river. Embeera eno ewalirizza ab'ekitongole eky'omusalaba omumyufu ekya Uganda Red Cross Society okuvaayo badduukirira abantu abakoseddwa amataba munisipaali ey'e Kasese nga bano babawadde ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bagire nga batambuza obulamu. Eno Lieutenant Mate Magwara gy'asinzidde n'awanjagira gavumenti ya kuno ng'eyita Ministry y'ebigwa bitalaze okuvaayo n'enteekateeka ey'enjawulo eneeyitwamu okulaba nga bagonjoola ekizibu ky'amazzi aganjaalira mu mpya z'abantu. Those who handle the planning of this town have to focus more on drainage. This town, because of its flatness and of course coupled with the behavior of Nyamwamba River and the hill areas above the town, near the town, means that our investment in drainage is not an average investment like any other town can be. Kikusa Mustafa ng'ono omukulembeze okuva mu disitulikiti y'e Kasese yennyamidde olw'abakontrakita abaweebwa omulimu gw'okulongoosa n'okugogola omugga Nyamwamba baagamba nti tebafuddeyo okuteekawo ebintu biziyiza amazzi okwanjaalira mu bitundu eby'e Kasese. Where these streams were passing, people have gone ahead to construct, even seeing the boulders. So we are saying leadership should get serious. Whoever breaks the law should be arrested. Ye Frank Namara okuva mu kitongole ekya Red Cross bw'abadde awaayo obuyambi eri bannakasese asaasidde ab'enganda abaviirwako abantu baabwe era n'asuubiza nti baakugenda mu maaso n'okubadduukirira. Where River Nyamamba burst its banks and water invaded households in Kasese municipality. We, as Red Cross, we came in to support the response, and we've been able to give out to 200 kits that are composed of core household items. Amaka agasoba mu 2 we twogerera nga ge gaakakosebwa era nga gaweereddwa ebintu eby'enjawulo omuli n'ebyo ebigenda okubayambako okuzzaawo amayumba gaabwe agaasaanyizibwawo amazzi agava mu mugga Nyamwamba. Mutabali Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KCV agaleero.